The Newsroom, where untold story is revealed. Obufumbo butukuvu gwe mukolo gwesese okulaba ngo wa Quran alayira no wa Bible nakola ki no wa Bible nalayira oshitibwa akuyito oshitibwa kubanga mwagala tekina omukono gwo gujja kuzita izini mpaka kwandura butono nyo kubitu byennina okukolera I will do more and more skyline pekumuka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. MC Mayor Live the exclusive mwebale kutulaba notogoberera mabali stress misango obera misango nokola guno ngolinga agantu bagugo olumirwa no bannansi munnange ani akujjeko waya ku machagano ngate tunabana tandika kola bikesi bye Uganda bino okwata kino but yensi yaffe bangamba teri kintu singa kumenya nga mulimu gwa kubeera activist nekyolaba ekituufu gukoya obwongo physically mentally oli omulaba nga bambi ali ku nsonga ntuufu nga kyakaanira kyekikye naye ng'ate waliwo abeefuula abagezi abaagala okimutwalako ganobeera awo naye nga bwe kiri kimala ne kiggwa. Regardless, we move on. Yes. Siri kitya. Tabo. Debolonji. Ne yagala nakakuba tukafunyeko ababadde mu Uganda bano olwale. Mashallah. Katusaba kimu Mungu atonyesa akasente mu nsawo. Bannange. Kikambwe. Ekiri mu Kampala. Nga bwatonyesa ku nkuba. Kama tutubonyekezeeyo kire ky'essente nakyo mbanirizaako abatulaba era abatugoberera tuli ku mukutu ogwa MC Mayor Live Beyond the Newsroom oba oli awo n'abatemye vidiyo eno n'abaako wagissa tubeebaza okuba nga mutugoberedde era nga mutwagadde omwaka mulamba kintu kinene nnyo nnyini ddala ate era ng'omwaka bwe tugumalako tuyengedde ebiseera eby'ennaku enkulu bane mubeere bulindaala nnyo nnyini ddala n'obuntu bwange obwaguli bato obuntu buli wamme obwa TikTok sikyateka abantu sikyabawa updates TikTok obuzibu bwe twafuna bwa kitongole kino ekyajja ekya UEDCL tugenda okutuuka okuta vidiyo nga tetulabako we tutandikira ogenda okutandika okweditinga nga gakola ki kuba nzaawo nenzijukira mwalimu points zange mu interview gye twamala okukola zali kache jetwakola wali jetwakola wano netagenda yachoze ne Becky iyo mwali webitu wangu buli kache bali netaga anyway doza ku mulundi guno ekikuru otyokola screen recording by the what nedda screen recording eno yaterera matuze nezata kirowooza kati wakati wali otuuka woyagala no screen recording nokaza wali eri nokatemako mukapka mu yukat nokatemako ukagalira biri byonna nobijja akati onjigiriza awe swi abantu bali mu kuyiga tetukoma ku kyakuwa mawulire nega nokuyiga bayi nokuyigiriza ate by the way abantu kati bangi ndoza nakafuna contacts nga 10 abajja mu inbox yange njagala tandika YouTube nsomesa natandise naye ate ne design bawerezewe mu simeya gondi tujja bajjangako ezokusoma yenzadde ni MC Mayor foza kuba tulaba yes abatoba ku MC Mayor Live ndi kumukutu gwa fogwa Beyond the Newsroom mbebazizaako nnyo mulundi mulala era twongera okutanya ensonga abesitambudde mu ggwanga Uganda yes manyi atalina mukamwana yeekamwana tina nsonga lwaki tubeereri mu balala
naffe twasalawo songa ze twandibadde tuwambala leka tusookerenga ku mikutu gyaffe tusooke tuzeewe yoke tuzitwale mbaka siku n'abalala mpozi enkyakulu wookuna okeera wakasuku kati nange njagala nsule nga ntaddeyo eyambe kategete yes MC Mayor sebo bino nze binsobedde ekyamazima amatuufu byo binnemesezza okubaako wembitandikira twali wano olunaku lumu emabega naye nga wagize recording yes kale gera maaso olunaku lumu emabega nga Chosen Becky tuli ku nsonga ze nga twebuuza ebibuuzo bingi era bundi munnayuganda abadde eyo byabadde ajja nga akola ki nga yeebuuza nti omuntu eyandibadde ali mu ssanyu kiki ekikuleeta ku intaneti okubanga oli mu maziga ate kiki ekikuviisaayo oti omukulu ogubaluwa guti ng'oyogera ebibi by'omusajja gwe wata omuntu olaba alowooza ku x-way kitegeeza aba akyalina omutima ogukola ki oguliyo ebyo tebyakomyawo mwana tukwazeeko mbaga ne tugamba ne tukuba mu ngalo nti kirungi nnyo bino bituukiridde kyabadde ayayanira akifunye embaga emu ku ezo esoose mu byafaayo okulabibwako mu mawulire nga eddiini bbiri ezikiriza meka omuyisiraamu n'omulokole ng'akwata bayibuli okulayira nga omusiraamu akwata Kulaani era ne buteekebwa mu mateeka ng'obufumbo bw'amateeka ne tugamba wow omugole n'anyuma nnyo n'anekanekana n'ajjira ku lyato ne tugamba omukolo nga gunyumye zagenze okwera ssaawa emu nga babadde basiima ate kati bafuuse babumi nga bayomba Chosen Becky ayinza atya okukwasa abaana ebipande abaana ba Amir n'abagamba nti finally tufunye taata afaayo gye tuli ye Ssekajja nti maama wange afunye omusajja amwagala Ssekajja ebintu ebyo ne bijja ne biyingira mu mitwe gy'abantu ne bagamba kibi ky'ennyenye ekyo Amiri kye yakola omukazi era lwaki omukyala ng'ono yandivuddeyo okuba nga akola bino nanabyeko Maureen Nantume ng'alinako obubaka bw'awandiika ng'agamba kibi nnyo ufe okuteeka abaana mu ntalo zaffe olwa self interests zaffe ng'abantu so kino kikutte ku mitwe oba ku mitima gy'abantu bangi era ne bakyogerako mu ngeri ze bakyogeddeko Mayor nakulabye nga naawe gw'omu kwaba batali basanyufu ku byalabise omukolo guno sooka ogututemeretemeremu nga bwe wagulabye ate nga bwe tutematema mu nsonga ezo bannayuganda abali eyo abatulaba basobole okuzitegeera obulungi okusookera ddala nja kukongratulatinga Chosen Becky olw'okufuna obufumbo obutukuvu yes lwakuba again simanyi bufumbo obutukuvu gwe mukolo gwesese okulaba wa Quran alayira n'owa Bible n'akola ki n'owa Bible n'alayira bw'omala ofuna omuntu wo gw'oyagala ebitabo ebitukuvu bitugamba nti bamufuuse muntu omu definitely kakati wano indicators zatulagiddewo nti bano bali babiri tebannaba kwegatta oba okategedde yes indicators zayongedde tulaga nti bano bakyali bati kubanga ekyadde kikakasa nti tufuuse muntu omu ye omu kusala eddiiro nadda ku ludda lw'omu n'agamba nti obambadde musiraamu kati nfuuse mulokole bambadde mulokole nfuuse muki musiraamu nga mufuuse muntu ogwo naye kati wano kyetulaba olwaliro ku Chosen Becky atwalabye nga bambi nedda oli agamba nze nkyali eno nona amugamba nkyaliwa obutakkaanya bwayongerera okweresebwa mu mukolo gwa Chosen Becky in the beginning in the first place obutakkaanya twabulabiddewo kubanga obutakkaanya bwaviidde ddala ku ddiini beera mulokole sijja beera musiraamu sijja ne bagaa kale neze nkwaga tugende buli oyingiranga mu bufumbo mu kintu ng'ekyo kiri lifetime commitment nga mulimu akantu wakati awo akakunkuna already omaze ofuna red flag esookera ddala mu relationship ya Chosen Becky ya ddiini oba ntegerekese nkufuna because if truly nga Chosen Becky loved Ssekajja yabadde alina okukyusa munzikiriza bino si kulimba
if chosen Becky yes nga loves Ssekajja truly nga ayagala Ssekajja could have converted to Islam kino okusooka kukyusa ddiini kugambye muleke tugamba osobola kumwagala ebyeddiini byejja luvannyuma nedda mukwano ekimu nga bw'otugamba nti okunjagala olina kusooka kwagala abaana bange nga naye bwe yakola mu kukwagala n'asooka okukwagalira abaana bo yes abaki abaana bo naawe kyabadde olina osooka okukola okumukakasa nti omwagala kwe kumulaga bebi buli kimu ky'olindi nakyera ndi mwetefutefu okukyuka ku lulwo ndi mwetefutefu okuba omusiraamu yes era n'okimulaga kubanga kyerategeddeko mu buzibu ku family ezirimu eddiini ey'amaanyi ye family ya Professor Ssekajja erina eddiini etagambika era n'agasembayo kibale tebakkiririza mu kuwasa omukazi nga si musiraamu mu ddiini yaabwe mu kika kyabwe kino kyabatabuseeko butabusi ndowooza mu family babadde tebakkiririza mu kuwasa mukazi nkikugamba amazima kubanga netupuleta okusinza ku ddiini eri mu maka g'Abassekajja okuwasa nga toli musiraamu kibadde haramu mu maka g'abo abantu kati kino kyazze kitya okubeera nga kibasukkako okubaawo kitegeeza nti waliwo ku bonna eyeeguya munne ennyo ate mu kumweguya ne bitwaliramuko ne family kitegeeza nti Ssekajja alabika yeeguya nnyo kubanga kya buli kya butonde omukazi alina okukyukira omuki ne bw'aba takyuse n'olaga nti ovudde ne kunzikiriza mu mizikiti gyonna mu baani banoga nti kakati nze nyina kugenda na mwana wa mulokole Fulose Becky nfuna bulungi oba omaze okulaga nti waliwo okimanyi neya nti bwe tuba n'obufumbo buno oba empeta mu luzungu buyita holy marriage oba obufumbo obutukuvu mu lulimi Oluganda kakati obufumbo obutukuvu nga buli wakati mu ddiini bbiri kiba nno kirinamu question mark ennene okategedde kyengezaako kunnyonnyola mwana yagambira gwe oli musiraamu nga gwe omukazi gw'okwana wali okiisinzeko ku mimwa gya prose gya anet mufuna bulungi gyagooni gya topi egya Fiona omanya nti embizi wali ogiriddeko gwe kagambe nti sirya mbizi ndi musajja musiraamu naye nga wali okiisinzeko ku mimwa gya prose wali adda wagirya dda wanjita nga wali okiisinzeko ku mimwa gya anet nzize kulabako kampitirekawo nga gwe Habibu maya ti embizi ali ku Sharon anuna mimwa wali ogiriddeko era muboogera nti mpozi ngo nga matinze kasita kubuuza ennyano nga nti yegwe process sidaawo kirala awo gwo nga togiryangako because baba kulemye okukyusa kitegeeza Chosen Becky abanga abadde asobola okulya kaback agenda kafumba wali anye kuba mukkiriziganyiza teddiini sigenda gikyusa by the way naye meya kwateri ddiini ewoomerwa mbizi nga ya bulokole ate mulimu abamu kati gamba mu ddiini abamu abalina belief egamba mbukagoba emizimu abamu kati mu ddiini esinga okuwoomerwa empulu bagiyita mulokole na Munkatuliki awo mulokole ate omusumba yasukkamu abamu bakakozesa akasonso basukkamu naye meya awo wennyini meya wano ku MC Meya Live ne ku Beyond the Newsroom tugenda leeta omusumba atunnyonnyole ku nsonga zino kubanga oli ojja kugamba nti mwe lwaki mutunuulira nnyo ekya Chosen Becky okuba yafumbiddwa omusiraamu nga ne Nyamutoolo kye yakola nti Nyamutoolo mulokole nga ne Wakayanja agenda bulungi n'afukamira ne babasabira omukisa ne Kenzo nga Kenzo musuuza musiraamu nanti kisinziira family background eya Kenzo sigimanyi bulungi ne bwe twogera ku ddiini gye ku kika kye mmanyi ekisiraamu family ensiraamu y'Abassekajja nsiraamu nnyo nze ndaba ng'omutwe ogukutemye nedda kyogera nzizeeyo okuwanvu okusinga oluli we yabadde kale meya bino byonna biri bwe biti bo abakulembeze mu madiini gano era batubuulirira bali ludda wanga balaba
enzikiriza zaabwe ziwaba anta atachoze Becky Musumba ekati ayinza obanga yamuwabudde nga mu bitabo by'ebitukuvu akisomamu gye kiri meya wasoma ku Bible n'ogikiririzaamuko newankubadde wakonvatinga wawe wakisanga nanti ze saali Musumba basoma balaka basoma nnyo okutusingako tata Chosen Becky gwe nawulirako mbuya yakayanjula ebiseera ebyo owaye anti yayanjula nga divorcinga mu bulokole nno teri divorce mwattu mu bulokole teri divorce nga lwaki tewali divorce kyovula abasinga bonna bagikubye era n'ababikoze bonna teri nedda sebo divorce je nkugaye teri divorce omutume ani anti kyovula babamukuba oli ku gundi Kiganda si mu Kiganda waliwo omutume mukazi yali amuwa obutwa ne bagenda ne ku DNA ne bakereza ono wawana erubo wa gundi mutegedde mulinde wali awo abasumba bennyini bonna mu lukuŋŋaana ne bakkaanya kimu ne bamuwagira ne bakkaanya kimu bonna mu basumba b'e Uganda nti kino kibaddemu okufa n'olw'ensonga eyo ekyo kyewalizikiza etakkiriza divorce obukatoliki bwe businga okubeera obuzibu ennyo mu divorce olaba meeya ojja obafuneko omanyize zino ezimu bazikola nga escape routes nti bw'oteekawo divorce bangi bagenda sulawo families zaabwe andi kati oyinza okusanga munnange eno yayagala mutta kati nze n'obeera n'omuntu mu nnyumba ng'ayagala kutta Tata Chosen Becky na divorce oyinza okukubira obukazi afala bagamba wa Chosen Becky ku bukabwe bwali Chosen Becky ku bintu bye yekolaakola Chosen Becky ku babiri olina okumanya alina gwe yafaanana ennyo si mu ndabika wabula n'emibikolo ng'ebikolo alina gye yabitwala kati omusajja kati yali kumpisa omusajja wali n'agamba kanneetegwe leka ggwe era agenda okubuuzaako basumba banne nga bamuga owaayi ayagala nakukola ki ti owaayi kale tunaakola ki ti abaana mugeze ku DNA mwina abaana 5 omu yazuuseeko nti yewu ow'ewakati abalala bonna eyasooka eyaddako kati oba oddako wawulirako kowana omusumba yagamba mbu omukyala yava ku kalina n'alumba owa capati gwe yamukwata naye babewulirako kati goba oyagala goba oyagala omuntu ng'oyo akola atya sabira ogwo omuzimu lwaki muyita abalala abebbali mubasabire gigende nga mu muntu yammwe kati kale bw'omala okugusabira omuzimu ogwo ng'omusajja omukazi azadde abaana 6 abebbali baddayo kuza abaana lwaki ogenda ku street owereke sonyiwa kyekiba kikutwala ku street oyamba oba oku street ng'abo mu nju yo obalise ate ayagala kutta ayagala kutta meya kino ekya Becky okukwata abaana n'abakwasa ebipande bino kyabadde kitegeeza ki maalo nze nno nali nagamba siri kuba Chosen Becky naye kyansusseeko ku mulundi guno ne ngamba it is beyond nga gwa equity for men kubanga nsobola okugumiikiriza ebirala byonna neto provoking nnyo omusajja mutuusa ku level eyo ekyokubiri those are innocent boys and girls boli mu kuteeka mu katembawo okitegeera because ebintu bigenda sigalayo kati omwana oyo agenda tukula atya agende wakitaawo amusaba tuition ng'alina ebipande bino gyebiri omaze okuwa Dictator Amir okwewolereza kambabuulira ebigambo bino Chosen Becky yakoze yawadde omwami Dictator Amir escape route kubanga naye kati afunye ekyokwewolereza kibananga abaana babanzijjako ne agasembewo mwalaba njagala tegeeze nasizira no ngambe eggwanga nti bw'ogambanga nti omusajja tasobola kukyawa n'akyawa n'abaana bo oli mukyamu abasajja gye balasobola okukyawa n'akyawa n'abaana bo bangi abakazi bagamba nti bw'oba onkyaye sima biki abaana bo tobateeka mu bintu byaffe kakati gwe kati Chosen Becky kati ekyo kinyonyola tutya oyawukanye n'omusajja n'ofuna taata omulala abaana n'obateeka mu byammwe kati yosuubira omusajja yekkola ki nti abaana bafuuse linnya lyono gw'ofunye tufunye caring dad meya mulimu ekintu ekinconfusinga nti bw'okera ku makya n'ogamba nti tufuuse famire ya Ssekajja mulinga oba nga omuntu eyagenze mu mateeka kooti neekuwa olukusa olwa adopting omwana kubanga ne woba olonze mwana ku kkubo okujja omutuume nti kasirye oba olina okuba nga ofunye olukusa ova mu ki mu kooti kati bineeno ebyokujja n'ogamba abaana nti mufuuse baana ba Ssekajja finally
tufunye taata afaayo kirina kye kiraga ng'ekyakalo tulaga nti abaana bano bulijjo si ba Amiri ba Ssekajja. Era Amiri alina kukola DNA okukakasa ddala kanatanga okufaayo ennyo n'okukeyalinga about his kids. Alina okukolako DNA. 2 manyi kikyayita mwana toyo Amiri n'ekyo olina osooka otegeera ti ekyamazima omukyalo oyo agenda kukulumya nnyo omutwe singa onaaba tokkiriza ne weesonyiwa. Kino bagambako wano era ku luno njagala era nziremu nkabajjukize nti okukyawa kirala n'okwesonyiwa kirala. Ti osobola okumukyawa bano basobola nga beekyawa naye okwesonyiwagana ne kirema. Okukyawa nsobola okukyawa naye olw'ebyo ebitugatta nsobola okulema okwesonyiwa. Okukyawa osobola okukyawa omuntu ne twawukana naye okwesonyiwa kisobola okunnemerera olw'ebyo bye tulina ebitugatta likes of kids, business, omulimo. Nsobola okukyawa nga tukola mu kampuni y'emu. Yes. Naye nsobola obutakwesonyiwa kulabanga buli lunaku oba n'okubuuzaako olw'okuba tukolera mu kampani etya. Nsobola okukyawa nga nkulinamu omwana naye bingi kuba tulina omwana nyinza okulemerwa okwesonyiwa kubanga nyinza obulemerwa okwewala okukuba simu yo. Kati kino Chosen Becky kye yakoze ayinza okuba yakoze kye twandiise ng'ayagala Dictator Amir omwesonyiwe. Bw'abanga ddala akitegeeza nti yakukyawa n'atakoma kukyawa yayagadde aterewo ddala embeera ekuleetera okumwesonyiwa. Lwaki? Nti yakuwadde kye twandiise we out nti kati toyina bw'osobola kukuba simu kubuuza baana bo bali batya ng'abaana abalabi bakutte ebipande ebiriko we got a new father, we got a caring dad. Kitegeeza tebakyetaaga keya yo. Yes. Ntegerekese bulungi. Kitegeeza nti kakati Dictator Amir omukazi yakukyayi n'ateekawo n'akabonero akakulaga nti ayagala omwesonyiire ddala. Ate ne Chosen Becky kye yakoze akulaga yakukyaye n'akwesonyiwa nti kye yakoze tasuubira kukubira simu kusaba buyambi bw'abaana. Akumujja kampu. Kye yakoze kiraga nti takyetaaga Amiri mu bulamu bwe. Yadde omukubira essimu emugamba nti abo abajibu mulwadde nti omwana nno. Era Dictator Amir togisuubiranga yesimu ya Chosen Becky kwekyo kye yakoze okulekanga mulalu. Nesikakasa nti Chosen Becky alulukira ku makya n'akubira Dictator Amir mu kiseera kino ng'amusaba obuyambi bw'omwana. Tekisooka kubaawo. Tekisoboka. Kwekyo gwe kye walabyeko. Kye nalabye kubanga akabonero yakataddewo. Akalaga nti yakoowa. Meya. Oba just it was excitement. Kubanga excitement Chosen Becky we nazza abikola nejjo twayogedde ne tuyomba nga amaze okukola live amaze okuwandiika obubaka obutyoboola n'obukakanya oyo omwana Dictator Amir tekyamumalidde omukolo gwabadde gwaggulu bye yakoze biibyo ate nga tuli laikira okulabayo n'ebirala ne musanga ku ndagamuntu z'abaana nga kuliko mannya ga Ssekajja. Anti omukazi yagaba abaana. Omanyi? Era omukazi asookera mu makya tulaba nti abaana bagamba ba Dictator Amir. Naye omukazi akedde ku makya n'agaba abaana ba Ssekajja kati omuvunaana musango ki? Bw'omanya kitaawo nga nyoka amaze ffa. Gwakulekedde. Yaba kitaawo. Nti omukazi Chosen Becky akyali mulamu wadde mbokera makya n'agamba nti abaana ba Professor Ssekajja ffe aboogezi tuzzaako ki? Dictator Amir ogenda mu kooti era bw'otandika okupepala nga banno bakosajja banne bagamba waayo omukazi yagaba omwana omukazi agambe baana sibabo bufaaki. Meya. Sebo. Ssekajja abadde muto nga tazaalangako. Ssekajja alinayo abaana. Alinayo abaana. Kati baba abaana abalese mu mbeera ki? Abaana bisolo na kuruwaju. Abaana asolo kubanga abayina ng'abalabirira mu mbeera yonna ekoze eki esobose asoba nga abakola ki ng'abalabirira kisoboka yinza obutakiwakanya naye kakati nno gye tulimu bagita laavu mpya
ali mu laavu mpya. Ali mu mukwano mupya ogutagambwako. Ebirala teyeetaaga mmanya. Ebirala teyeetaaga mmanya. Kati kino eno kyeyakoze ye nga Chosen Becky kimwongerako oba kirina kye kimutoolako? Tekirina kye kimwongerako, wabula Chosen Becky agenda sanga akaseera akazibu. Kyagenda fumba mu bufumbo bw'okwagala oprovinga society kubanga kyatulaze okusooka. Era kye tusaba omukyala omwami Ssekajja bambi kwe kuta disappointing nga Chosen Becky because ali yetta. Kubanga ensi abatalina kyali gigamba. Gwe ensi abali gigamba ki? Nti noona abadde mubi. Oba oli gigamba ki? Kitegeeza nti kati ate otegendereza nti ne Ssekajja kasita amala okuteeka mu kamera ebyo kitegeeza waddeme n'okulaga characters ze zonna entuufu. Kubanga akimanyi kyalina gyodda oli kuwanuwe. Chosen Becky kati wetwogera ali kuwanuwe tadda mabega. Takusobola kukola U-turn. Tasobola kukola U-turn. Ali kuwanuwe kitegeeza byonna byasanga alisto okubitomera oba ne bimutomera n'afiirayo. Naye nga tazze mabega. Ku bino bya ebikoleddwa. Yes. Biraga bulungi nti Chosen Becky ali kuwanuwe. Talina U-turn. Naye olimba. Nze kugambye. Tewali muntu asolaba mu kintu nga talina way out yakyo. Talina. Yeemazeeyo nnyo ensi yonna neemutegeera. Yeemazeeyo nnyo era ensi yonna neemutegeera. Kiki oyita okwemalayo? Buli kimu kyonna akikoze eky'omuntu yenna ali mu mukwano. Akikoze. Kati ogenda tubikolera ani omulala. Kubanga embaga ebintu bifaanako bityo okugula mbaga kumpeta yogambye nti eddiini ezimu tezikkiriza ki? Eki. Tezikkiriza mu kwawukana ng'obulokole. Kakati ogenda kuwa nsonga ki egenda okudivorcinga. Ate by the way gwe Mayor, ojjukira show gye twakola twali nani council bali? Bali abali bawukanira mateekawo nga council n'atugamba nti omusajja oba nawaddembe okugamba mu kooti nti sina mulimu gugenda kumbeezaawo bbanga lino omukazi andabirire alabirira abaana kisoboka. Kati ate buno bwadde bwa mateeka va ku bweddiini obweddiini you can get out of it singa biba tebuli registered in a government. Ne buno buli registered wa registrar bwayingidde mu bitabo byaki bya government. Ekitegeeza essaawa eno Ssekajja avunaanyizibwa ku bintu bye balina. Bulungi nnyo. Ssekajja avunaanyizibwa katono nnyo kakwa. Oyo Chosen Becky byakola. Yes. Byongera kumukola biti. Kumusiba. Era kati byonna projects zonna z'olina z'otobye nazo Ssekajja nazo zivunaanyizibwako. Era ali entitled. Bannanga abaana balina omukisa nno. Ssekajja kyogamba alonze kyapa mannya ge. Kyalonze kyapa mannya ge. Abaato baate banaabiryako ebya Chosen Becky. Bale banatambuzanga nnyimba ku bus. Banaabiryako. Omwana yagudde ebintu. Ovola aba Bible ganti ab'oluvannyuma. Olubereberye alibo oluvannyuma. Oluvannyuma alibeera olubereberye. Alibeera olubereberye. Kategedde. Kati ow'oluvannyuma ye Ssekajja kati walubereberye. Ow'olubereberye wumbwa. Mayor. Sebo. Biki ebyenjawulo ennyo ebyalabikidde mu mukolo guno byobadde tonnalaba ku mikolo mirala? Endayira kyekyakoze amakulu eddiini ebbiri. Teni n'ebipande bye by'abaana bye byakoze nnyo amawulire lwakwata lwakulembeza nnyo eky'abaana naye abantu tebabuusizza ekintu ky'eddiini kino. Ate nga kyakanga baganda bange kirala nnyo ekintu ekyo mukazi kye yakoze kirala mukko. Ekintu ekyo kirala mukko. Kiringa okufuna oba sheek n'omusabize n'obasanga bulungi nnyo. Kirala baaba nze nkubuulira. Mayor,
Sebo. Ekyo eky'eddiini ezebbiri ezo kiyinza ku affectinga kitya obufumbo? Kati abaana bagenda kubeera mu ddiini ki? Bemuzadde. Bana ab'omusajja ono. Ani Amiri? Amiri kati bano be baleese bagenda kukulizibwa mu ddiini yaani? Amiri naye musiraamu si bwe kiri? Naye ani kati awo sitegeera bulungi. Abaana engeri gye baagala ennyo oba mukazi watuuka ku ddaala lya taata ono muto. Ate ani agenda nti abaana baagala nnyo taata waabwe? Maama waabwe yabagambye mwagale gondi, mwagale taata waabwe. Maama yalagira. Kitegeeza maama bw'ava nabo bavaayo. By the way. Yes. Mpeekera. Olina kunjagala n'abaana bange. Watu baagadde oba tonjagala. Naye musajja mukulu eki yakoze. So, waliwo kyolaba muli eri mu maaso ng'ogamba boolekedde obuzibu buno mu maaso? Bunene. Naddala mu nkuza y'abaana ennuŋŋamu mu baana tebakulidde mu ddiini etya ekyokubiri singa akyogera si yakyeta bafunamuko obutakkaanya abaana bano baleseewa wamaze obaddiza kitaabwe abaana tebalina taata waabwe naye olowooza abaana bano taata nga naye amaze okuestablishinga ng'azadde abaana abo abaana balisembezebwa ennyo balibeera baganzi nnyo ku saidi ya kubanga ne Dictator Amir alina family. Yes. Era yabirabye. Family yabirabye. Kyemwakoze abaana bammwe bannazaala ne Sezaala bonna babirabye. Kyemwakoze abazzukulu. Basirise. They are playing one day mubeeko kyoyinza okubeetaaza. Ekyokubiri tebalina otegeera Uganda tennafuuka America oba oyaga toyagala abaana baziikibwa ku bijja bya bakitaabwe. Mbadde ngenda kubuuza nti akyogera si yakireeta. Yes. God forbid. Ne singa kyozeni Becky omwana omwamufa akamutwala waabwe. Alina mutwala waabwe ate amutwala. Mbuuza amutwala waabwe waba kyozeni Becky ku lubukojja oba abatwale waabwe wa Amiri oba wa Amiri? Amutwala waaba Amiri. Si wa Ssekajja oba wa kyozeni Becky. Kati ate be yalaze nti eri bali babi nnyo. Yes. Kyegambye nti Uganda tennafuuka America tojja kugamba kabateeke mulimbo. Sajja akireminga n'omulambo gw'omwana we n'akusiba n'okukusiba. Tuli ffenna? So tulina okumanya ebintu nga tubikola twebuulirireko. Twekubeko n'emitima nga ffe. Ngene kino kyenkola kitulazaawa kintuusaawa. Kinteekawa. Yes. Meya. Bana abaana abato. Kino ekyakoleddwa olunaku lw'eggulo. Kiki kyekiba kino engeri gye kiba affectingamu currently ne future yaabwe? Kino engeri gye kizitamlinga future yaabwe? Of course. Omusajja omu yagambye akagambo we kali wano. Yagambye nti kanga kusomere wano okawulire bulungi. Lojjo kategeera obulungi naye kankutteko nnyo as such ne mpulira nga nkomeddwako ne ngamba njakka kugamba wano bw'onaabozze n'abantu bakawulire kali mu luzungu naye kankakulage wano. Sorry. Yes. Yagambye bw'ati. Kade kagamba bwe kati. Some kids don't have a dad. Not because he left, but because mom wanted to revenge. Abaana abamu tebalina bakitaabwe. Yes. Si lwakuba nti taata yabalekawo. Nti taata yabalekawo. Wabula mama. Sina kindi oba yafa. Wabula mama yayagala okuwolera. Mama yayagala okuwolera. Kakudiremu? Kakudiremu? Some kids don't have a dad, not because he left, but because mom wanted to revenge. Kubanga mama yategeera nti omusajja alabika ayenda. Nange kangende nyende mulageko. And since from that day
is a single mom n'abaana be sikuba tata yavaawo tuba mama yali agala kuwolera kati the same applies ku bino ebya Chosen Becky. Tuyinza okuba nga abaana ba Dictator Amir tetujja batwala nti taata waabwe yafa. Yes. Naye olw'ebyo ebyaddirira nga maama we bamaze okwawukana yayogera bukubanga ayagala kuwolera n'okulumya bye bireetera okulabisa abaana bano nga abatalina ba kitaabu oba atalina kitaabu. Yes, tukitegeeza. Ne bafuuka bataata aba. Yes, yes. Mayor, do we have good dads? Tulina bataata abalungi. Gwe tobayina kitaawo teyali mulungi. Mbuuzizza nze simanyi buwoomi bwa taata. Ngenza okutegeera obulungi nga nkimanyi nti taata yafa. Naye bamunyumyako birungi. Definitely. The same applies to me. Oba nfuna? Bataata abalungi gye bali. Can someone stand? Bobby si mulungi eri abaana be. Kirabika. Museveni si mulungi eri abaana be. And so many other good dad. Kwedewunyizza okugamba oli okujajja statement egamba nti final abaana tufunye taata omuki omulungi nengamba kati ayinza okuba nga oli tabadde taata mulungi nga yamuzaalira by mistake naye bw'ozaalira omusajja abaana basatu n'omuzaalira eyasooka nga mubi ne muzaako okubiri nga mubi n'omuzaako era okusatu nga mubi n'osiima omubi omuweebi n'osiima omuwaabe ebirabo by'abaana because kyekirabo omukazi kyawa omusajja kumuzaalira ekirabo omukyala kyawa omwami ekiba kumuzaalira oba otegedde bwe kityo. Meya muganda wa Ssekajja yavuddeyo ku mukolo ogwo n'agamba yayeewuunya nnyo laba abakubi bakerere ku social media nga muwoza mbu Becky yayeewasizza yeegulidde ebintu n'agamba ebintu nze nabigula family Ssekajja mwava sinja bayaba nze nabigula na mmotoka yange yabireeta abakyadde kimwetaagisa ovaayo ye baani abo abasinze okuteekamu eryanyi yabadde mutuufu kulogezako kiriyalinga ekifaananyi ekyo ekya family yaabwe because bw'ojerega Ssekajja n'omukakanya bw'okakanya family yonna and what are you not family Ssekajja kituufu erinamu kasente Chosen Becky asoba nga contributinga but again ne family Ssekajja akola ki yateekamu ama yateekamu yadde mutuufu okwogera ku nsonga eyo okwongera otulaga ekifaananyi nti bannaaye naffe tetuli batono tetuli bubi yes lwekityo bwekiriwo kinnyonnyolwa. Meya mu bigambo ebiti ni family ya Ssekajja oyinza gyennyonnyola otya ku byolabyeko just azim family ya Ssekajja kyenjagala mutegeere temusagambiza nnyo muli banvuma bannange nange neddira nvuma naye kyakoleddwa mukazi wammwe muka mwana wammwe mu maka omupya tekyabadde kirungi tekyali ekifaananyi kirungi kubanga mutebereze nammwe singa babikoleddwa ku mutabani wammwe ng'abazzukulu wammwe be mulaba batadde mu bintu ebyo temutulowooza nti Chosen Becky yasalawo mu family eyo timutuuke n'okutula ku mukolo oguliko abaana b'omusajja nga bakwasiza ebipande biprovoking omusajja omukazi gyakola ki omukazi gyavudde so tubeere bakkakkamu n'okwongera okubuulira muwala waffe nga bwe tumuyiga n'okumanya engeri y'okumuhandulinga muba olyawo alitereera bye bitono byenyinza obbagamba. Meya waliwo enjogera egamba nti tosagambiza nnyo na mukyala gojje mu maka ga musajja kuba naye abamuki nti n'agaga ayinza okugakola kyogavaamu enjogera eyo ntuufu si entuufu enya search because gye bali abavudde mu maka g'abasajja ne basigala eno ne batuulira ne bakaddiirayo kijja buzi just oli guba mwoyo gwa mukazi coincidence guba mwoyo mubi yes abo omukolo guno tetwagulabyeko bantu bangi Meya nga bwe kyali ku kwanjula omukolo gwabaddemu is simple ngero omuntu kinyenyeza muntu gwadde simple oguli corporate ogw'obuvunaanyizibwa so si buli kaceere twadde olina okugubeeramu kyekyakulemeseza oba era ndooza nasabukamukko gwe nava mu kwanjula ze twagambe eno yali nsobi wakola otya nasabukamu nange nakirowooza namala nensabukamu ogamba wumbwa genda
nalabyo ogamba mbu owaye nawonye okunangira emmere ebyana byawala ku social media byantase yali emmere ate kati olidde emmere oyogera ovudde ku mikono kitewaganya egenda nage kati mulinga abamponyeza naye kati ndi entitled okwogera ku nsonga eno yennyini nange ndi entitled okugyogerako. Yes, abagole ennyambala yaabwe yabadde etereera ebyo saagala nnyo nabigenda they were smart 100%. banyumye nnyo 100%. Entimba yabadde kiriya masavu kutogeza n'ogezaako okuleeta community embi ku mukolo ogwo gwadde mulungi n'abagenyi bennyini abajambadde babadde balungi badde bambadde bulungi n'abantu babulijjo babadde bambadde bulungi gwadde mu kifo ekyobuvunaanyizibwa kiri corporate gwabaddemu ssente empitirivu so just nti ebyo byakoleddwa bye byabadde bitali birungi. Meya nina kenzijukidde wano nga tugenda mmaliriza mu speech ya maama wa Chosen Becky yagambye mbu bino byonna yasaba Katonda omwoyo mutukuvu n'amuddamu era mwoyo mutukuvu n'amukulembera n'abawa omwami Ssekajja. Meya statement eyo okkiriziganya nayo? Mukazi musabya soba yasaba ne bamuwa Ssekajja. Ogemba ino limba lwe yayimba titosobola kwagala nnyo Mukama nanti era Mukama byonna yabikola kyova tugamba nti Mukama kyatateeseteese tekiba. Meya eddiini ne ssente kyekisinga amaanyi? Eddiini of course eddiini esinga amaanyi ye yandibadde esinga amaanyi. Waliwo ssente bwe zikolera eddiini mwe tasobola kukola? Yes. Yes. Kati ekyalabise kyabadde ki ku mukolo guno? Ssente yakoze awo era ssente byekola ssebe eddiini byerasobola kukola okugeza kyova bakugamba nti munnaye tumutwale mu kanisa tumusabire awone bagava mu byekisiro tumutwale mu ddwaliro India ne bakugamba naye tubikebedde byonna bibuze. Naye tekitegeeza ate muzze mu kanisa atuule era atuuka kufeera nga bakyateekamu ssente ate teba na ddiini oyo Katonda yabasazeewo. Yes. Meya abayimbi ba comedians oba abantu abalina kumanya kino ekyabadde ku mukolo gwa Chosen Becky kyekyo kya reflectinze gye balinga bo tebakyaswala baswaza buswaza ekyo buli kyolaba ekibeerawo kibaako n'ebijjukizo oba nti ekyalema byadde bigenda mu maaso nga buli magamba Brema nga yakola bwati kati tusuubirayo n'omuntu omulala ajjaga ati Chosen Becky nga yakola bwati. Anti ensala enkadde y'omusango yekuwaki ensala y'omusango omukadde yekuwaki kitegeera nti omusango omukadde bwe baagusala gwe gutera okuwa empanji y'okusala omusango omupya. Kati era bwe kityo bwe kiri nti Chosen Becky naye yabadde alifaringa ku Eddie Kenzo ku Rema biki nga bwolaba ne Amir bwe yakola okupostinga bagana ne Kenzo bwate bwe yakola the same applies here nakati waliwo abdulajo kikola bagambe nti Chosen Becky sta kikola ki yakikola. That is it. Kirungi ne Nyamutolo mulokole yafuna Kenzo era nga bw'obyogera kati kitandika butandisi so tugambe nti basetinze precedence eri ya gy'omuto. Yes. Anyway, Meya atoli spiritualist oba muyoyi wa myoyo nesonyiwa okubuuza ekibuuzo kino kyakulabirako ki abantu nga bano kye bali mu kusetinga eri abavubuka abali mu mizikiti nga basadde ebbanga lyonna ng'agamba nti njagala ofuna omukyala mu Isiraamu nti bw'ogende kitegeeza ne bw'otamalaayo omulungi ne bw'otamalaayo kitegeeza nti bw'ogenda ebulyambwa ly'embwa ebyeddiini bigenda bisaanawo era tujja kulya nga bagenda n'ow'omuzirogo omuwasa kibategeeza byebyange n'ow'omuzirogo nti ojja mmuwasa kubanga kyekitegeeza nti eddiini egambye nti kati wasa wa ddiini yo Katonda nsobiraba nti kaakati balayira ne babagatta naye nga eddiini za njawulo so sekiraba wano Mukama nze abankuumire kiraba Meya Mukama tagenda kutukuuma wabula ensonga eno katugijjeko mu ddiro Friday ugenda beera Lwakutaano Olwokutaano olwo Meya abeera ne programu y'erambula omusibe mu kitongole kya Equity naye nkyalo tugenda Luzira so enchakulo like ogende Luzira okulaba ku Shalom abeya bamulyaza amanyi obutakubuza ku mbeera ya Shalom gyali mu kati sinagitegeerako nnyo as such because sinnagendayo
N'ekimu ku kindeetera okwagala kimpaliriza enkya okwagala ogendayo okutegeera nga bwali ntegeddeko nti waliwo ttiimu egenzeyo naye sinaba ku communicatinga nabo okuŋŋamba ebituufu ebibaddeyo so kati mba nja kuba nkulimbye okugamba ekiriwo at the moment. Okay. Kyanja kugendera abantu babiri Shalom then nja kumala ndabe ne Nobert Events. Bantu babiri. Nobody nkyasi dirwadda mu kooti sincha nkyalwakutaano. Ndabyeko nalongo kitone nga atugamba. Nkyalwakuna. Nkyoba Friday. Nkyalwakuna. Lwagenda okudda mu kooti Nobert. Anyway, kale, I think tujayitirayo. Meyo wako opportunity ni eriba n'abantu abasiba bannaabwe nga bloggers bannaabwe oba bannaabwe abakozesa emitimba. Vuma gosobola kyekyoka kyenyinza okugamba. Nze saagala kuwulira muntu agamba busemayo no yenga avuma yenga takwatwako. Vuma gokola ki? Vuma gokola ki? Gosobola. Gotasobola muleke. Bw'oba otegedde nti full figure simusobola mwesonyiwa. Kino nkibaddiramu. Kubanga wano tuli mu minzaani. Zina bagamba wano mu Uganda nga government ekyali ya Museveni ekyafu. Mwepima. Nga government ya Museveni ekyafu geri abantu abatajja kukwatibwako nga naye bakola bifaanana n'ebyaffe bye tukola. Nga tebajja kukwatibwako. Kati bw'omala okubitegeera ebyo weematize mbongo manyi nti ono sijja mulumba ono nja mulumba. Oba wuli anti Chosen Becky gundi Dictator Amir omanyanga gundi full figure omusobola mulumbe. Bw'owulira tomusobole nga mmeeya nze sijja kumulumba. Era sisobola kulumba full figure ekyo kimala. Boba ulira mwenkana eri yange nga bwe baali ne Namere. Ffe mu makomera tujja kujja tubalambulenga. Naye ekigambo ekyo kiro. Ffe nkiddamu mu makomera tujja kujja tubalambulenga. Nze gasi sisobola kulumba full figure because manyi simukola ki? Kasaagala nnyo okubeera mu byakolima. Munange gavumenti erikyuka, ensi erikyuka. Munange atuyogeredde ebbanga kyogala full figure alata manyi nti muwemuzi. Ensi waliwo atakimanyi nti muvumi. Kolaba mukola ki? Kati omala okitegeera gwe cool. Nze ndikaanako essemba buli. Nyinaani mu government. Tewali. Ngadde nikusanga waweerega ne full figure nga nkulabula nti gwe oli mwana waani. Nga gwesigala olumba nga bakusiba ng'era ngamba saakugamba. Kulageko message emu wano. Omuntu omu nga mulabula ebintu ebimu. Zisaagala kuttira muntu ku liiso. Gwe gw'osobola gw'oba olumba. Gwe gw'osobola gw'oba okola ki? Nga mpeereza omuntu omu message. Kano nga kali personal nnyo man. Naga tebalina kyakukola. Kati byonna nga bw'obikola gwe manya. Nze manya okujja mu kabokisiko ne ga mwana wano tosala line. Because bakusiba no mu Uganda bakusiba 5 tukwirabira. Dini sava lubo waliwa. Musajja yogezanga eri anyi. Kyogamba tena byali akolera bali ludda. Ansubizaako okunshuwenga byonna tobijjukira ye. Kati bwe nkugamba ebyo nze sivuma gwe sisobola. Naye nkola nti kukyawa kati nentekawo ki? Gwosobola gwoba olumba nzikambeere mu bintu byange bino. Ne sijja kulumba gwe sikola ki? Nemeya waliwo obutalumba muntu. Ye naakulumba. Ye abagamba akusinga kubya gwokoze eki? Gwokutte. Kyogamba naye akulumba onomugira. Mukama wo singa akuvuma naawe ogenda muvuma. Tukiriza bamba be bakama. Bwe bali n'emisango gye tukkirizaawo nga bakama baffe nga naye ng'olabira ddala nga taba kuba mukama wo wandi mulinnye ku mutwe. Noga naye nonye nnyo olw'obulungi bw'omulimu gwange. Kati ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange ku lw'obulungi bw'ebintu bye sitaasobole kankireke ki bo ntuze bw'onvuma olwayo n'ensirika n'omuma ogwokubiri n'ensirika kakivaawo. Ngonesonyi. All the world judges. Anyway, katusabire muganda waffe aveeyo. Kooti mpozi yagambye addenga 3. Naye 3 kooti zituula. Era tujja bitegeera. Ng'ebanga abakyali mu holiday ya festival. Tujja bitegeera byonna ebyo. Anyway. Shalom Kawes. I will stand with you. Mu mbeera eno gy'oyitamu right now. Ne family yo. Naye meeyo alina kaatera ng'okugamba nti obusibe bukola ki? Boggwa. Obusibe buggwa. Meeyo agambye tajja kolima. Naye nze ntegeeza abantu bano. Ng'okyawagira buwagira abakuwa amaanyi n'okola buli kimu olunaku lujja kukya nga nawe toli mu position gy'oli. Ne gavumenti eyo gy'oliko
kati omanyi nnyo ekintu kyenjagala mbakakkanya emitima mutereere golowooza abakolimira Sam Kuteesa bakamukolimira mu gavumenti simmeka baawozanga omwami tumuwonye Obote n'agendako n'amufuna era n'agiyingira gavumenti neyo Obote neegira neva akamina ddakira n'agiddamu ne bakolima ne ya Museveni neeyingira bagambwa gwe tukwe nayo n'agiyingira netulabyeko ababadde mu positions ez'amaanyi nga babasuula anti nga gavumenti yenyini yebasuuye besuulidde yes okimanyi waliwo abatakyasobola kuva mu maka gaabwe nga tebamaze notifying oba njagala tambula agendako Kampala naye nga ani abawa orders ezo gwe yakosa ekyokubiri n'ekirala bagambye ente bwekoga ennyo yenkana akasiisi naye nze kyemmanyi kiri kimu kyokka the most high god ye kaina final say naye ati abasinga tufudde nga tetubirabyeko nabbirabako kati nze nyina ekintu kyenategeera mu bwongo deni tobeeranga mu bantu ngaabo gwe nga gwolowooza nga gwolina kukolima bukolimi kyekyokka ekyosobola okwewala kyewale tetobeera mu kukolima kwokka kubanga abamu bafudde nga tebabirabyeko kati notegeera otya nti oba Mukama Katonda akusasulidde omuntu oyo ng'ate wafa kubanga afusinga okuyaayana kwaffe kwe kulaba ku revenge eyo kyosabiridde nolaba ng'omuntu abonaabona ng'okoze eki ng'omulaba naye okimanyi nti abamu tufudde nga tetubirabyeko kwegamba n'abamu abajaguza nga gundi yafudde baba balabye ku buwanguzi bwabwe tya akasajja nga kayogeranga nnyo wano tya abasajja bansuulanga naawe ne bw'omala okufa tojja biraba anyway meya wumba byonna byetukoze obaweeyo obugambo kama abankuumire abanjagalira abampene kye musinga okwagala byebyo ebyange ntera okunyiiza ate ntera okusanyusa babayi MC Mayor Live mwebale kutugoberera beyond the newsroom byonna gye mutusanga tubasuubiza nti tujja bawanga ekisinga anyway n'abangoberera ku the exclusive muyiteeyo kukombaterayo olumu ebibanyumira oba bye mwagala munzikirize mbatere wano ate tusinkane nga guludde nakkiriza MC Mayor tujja banga tuleeta programu yaffe ey'ebyo byonna ebibadde mu mwaka tukole kye tuyita 2025 round up. I don't know when, but I think tuli mu kubeera nga tukiteeka kale mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.